Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukwagala nnyo gy'osinzira okutulabira ndesira ku kitundu kyaffe kyakubiri eky'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amateero. Mwerutukuvu jangu otulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala. Nyongera okulamusako mukwano gwaffe gwatulaba ku The Still Hope okola ky'amaanyi nnyo kubanga tukuberera mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kakati ale mutaita ku mukutu ogwo nengwa ku kyuma ekimu. Esebo. Ekyuma ekyo ojja kirabaawo tujja kikuteerawo nga we tugenda mu maaso ne program. Bwe kiri Kisala nviiri ate kisiba. Mu bufunze unisex salon. Ewa unisex. Naye kino naalikiriza kubanga bye bigenda okuddawo kati. Bigenda okuddawo. Olwo bitandise. Abantu abasiba tugatuuka ekiseera analogo yonna eggweewo. Kusiba enviiri n'emikono. Sala enviiri ne mashini. Byakuggwawo. Omuntu agula ekyo kyuma kye ng'agulawo luumu emu. Esebo. Ng'ateeka ng'agamba nsala buli kika kya nviiri era nsiba buli kika kya nviiri. At the same time. Naye kisalira omusajja giyinza okusalira mu butikitiki. 5 oba 10. Tugamba 2 oba na mu 5. Nga kiwedde. Oba owedde n'omukyala mu dakiika I think style gy'oyagala eba ewedde. Egwe tugenda wa? Tugenda wa? Ate egyo bayita AI. AI. Artificial intelligence. Purpose ya artificial intelligence to make all people robots. Okufuula abantu babenga biroboti. To brainwash. Kuba nazambungo. Zero nadani nensakerera agamba. Ate digital ID. Nze sijja. Ekyo ekyuma. Bikankubulire. Sitaani mukalaba. Era Bible egamba. Era sitaani asinga omwana w'omuntu amagezi. Nnyo n'amaanyi. Unless ng'olina Katonda awo omusingira. Naye se bamanyi nti kino we nakireeteramu ekintu kyange basobola okukitegeera amangu. Kati alina kikola modification. Naddala maaka. Eyo yo muganda wange weetaaga omwoyo w'amagezi. Otherwise, oyinza okuba nga n'okugikkiriza. Wakkiriza dda! Nga tomanyi. Anti akimanyi bwe banamugamba nti maaka yeeyo mbiro. Egenda kugira mu kintu ky'oyagala. Ekintu ekiri must. Ekyeteeka. Ekiri needful. Totasobola kubeerawo nga tokirina mu bulamu bwo. Ekintu ekiri basic need. My basic need. Njitegeera bulungi. Can you live without basic needs? You cannot. You cannot. Okitegedde. Kati omumwa agenda oyisiza. Agenda kuyita omwa. Bino ebiro nga tolina mwoyo wa Katonda. Byogenda okukkiriza naye nga tomanyi. Kituufu. Kakati kyekyuma nze kyembeera likiridde. Omanyi bingi roboti yakati basajja bawasa roboti yazikola. Aziraba. Abakazi abafumbirwa roboti. Nabo ate yabakola ne zino vibration machines bagwagwa wale bulungi. Kiri luno. Kakati sitaani target ye yonna bongo talina kirala kuba waakwata wano gwe wenna abaakulina nti njateeka akamunye mu forehead zaabwe foreheads wano agenda kuwa instruction ebiragiro kola kiri togenda ku church tosaba genda ku beach gubera ku TikTok suro instructions wano ojja wulira nga gwe processor ebibize. Ekitegeeza nti sitaani ono obukodi bwagenda okuyitamu nti abanga kwanguyiriza ekintu kiri soft anti bakugamba kyangu era amawanga gagamba embrace technology. Okitegedde? Nkitegeera. Era mawanga agasinga gonna batadde nnyo sente mu tekinologiya. Munange tekinologiya ennaku zino musufu ate nga gwe mukutu ogwakabonero k'ensi tekinologiya. Era gavumenti zitaddemu sente mu researches okuvumbula
ebirala ebikusike omu naye nga abo gonna amagezi gaaki gasitaani era owulira ebitongole nga biweereza ssente mu mawanga ag'enjawulo okudevelopinga science ow'amawanga ago atuke ku mutindo gw'ensi yonna. Tulina abafandaazi abakivujjirira ensimbi naye abafandaazi abamu bakomete mukola research bafandaazi abamu otandika oba diginga deep beba globalists bebakyasinza ba Freemasons beba Satanists bannange kati ebyo ebyuma n'ebisingako bagenda kwakyo bagenda bireeta teekamu mutwe nga gwe bakumanyulako envi kati gwe bakiriko sala but there is something beyond that. Nze mbadde manyi nteeka buteesi vayo nyiridde bulungi aye kati oyo tuyita initial stage. Initial stage yeno gye tuliko mu Africa genda bakusikaninga amaaso bakwenda ekituufu initial kati wali bagenda bongerako mpola advancing ati badvance kati ekyo kyuma bakireeta n'oteekamu otyo omutwe kaba kaweddemu nga bakunaaliza ddala obwongo baba mukusikaninga amaaso bakunaaliza ddala kati wano kiba kigenda ku bwongo kiyingira ddala ku bwongo nemanyi kisinga okuneewunyisa n'okumalamu amaanyi okimanyi sitaani alituguza akabonere kwe ku ssente ate badde balwerere tukamugulako ssebo ogulageye ekyo kisinga okuneewunyisa eno inosasula sengira si yabwerere. You must pay money to enter here. Eggulu lyabwerere eryayagala essebo yeina eri expensive ate ogisasulira ate abantu balayinza awo bafiira. Kisinza okuneewunyisa muganda wange neewunyisa nze gwe kati abasinga bo tebabitegeera kati balaba ate mbu eggulu li expensive mbuli abbeeyi nnyo balaba bintu by'okubeerawo fuba eggulu y'empeera ngewaffe ebikaluba wali obeera mu kwekyakalira naye buli kintu kyonna sitaani kyaleeta okutwala mu geena it is expensive kiba kya bbeeyi era okisasulira. Kati Yesu yasasula omutango tubeere baddembe bwekiri obulamu obutaggwawo weesasulira omutango okuyingira geena obeere omusibe bintu biri vice versa. Ekyo ekyuma n'ebimu ku byo bagenda oleeta era gye bujja bajja kuddayo ku makansi tutandika okusala egundi ne kirita kale tambe genda tuka nga biriwo naye kimanyi for sure oyogedde bwotyo tugenda kuddayo ku kirita bakuteeka mu kisabuuni walaata yes tambe genda tuka gavumenti ziyiseki eteeka buli alina saluuni aga okukola saluuni olina okuba neyo mashini oba togisobola terikwata bantu mu mutwe basobola n'oleeta ekirwadde nga kikukwata contact of enviiri bwekiri bajja kidevelopinga basobole okweta kiri baleete kiri ekyuma nga tokkiriza muntu kukwata mu mutwe nti katuzimbe endwadde tuyambeko etusindiikirizi waliwo twagala mu saluuni sebo mashini weri nti masanyaze kwegali nti mashini weri eri nti nedda mnaendeka ng'omubuuza leka weri nti tuula ndiyagala kakati ki anti waleebera ne ka screen gwogera bwoti nosikulolinga omubuya n'atapinga ku stayiro gonaawo noteeka mu seconds 3 ng'ovaawo olinyamotoka yo weyongerayo katonda wange ebyabadde ebya 1 hour ate omukyala fuludde oli ku saluuni dakiika emu ng'ovaawo ate abasaluuni abakazi bagenda singa obikola bana balina masaluuni ku krisimansi wano yula krisimansi abantu basula mu masaluuni n'abeera naku 2 ali ku layini kata kyomasha wali agenda gula ebyuma byenga 2-3 abiteekaawo 2 bantu 2 musaawa ekitundu amuna mwagenze nga munyiridde ayatala balina ku ssente ajja biteeka ewaka
eri kubonaabona ate obonaabona eki famire yonna bajoozi obwonge naye kitegeere niye Katonda wange niye gwanu wetulaga so era kikusiba bulungi wekiti nkirabe munange kikusiba tojjaayo mutwe awo tosobola kujja ng'olala gutuleko unless nga kimaliriza kitegeezaawo kasi ogenda kiba kiwedde computerized nigo ndibaga batumako mitwe tekisobola wano waba soft wano okigirira tekitema ekujjako oba nekiwunga n'omutwe ne gulemerayo n'ozirika awo waliwo nti nga bakimenya abo bakimenya bumenya nibayinza okukkiriza okukimenya ate nyini kyo terwaki omuntu waafa n'okukimenya kirwa ekyanga bakimenya naye nga nodeti maye kati tukibeera ne standby generator ate kati bye bagenda okukola tujja kubeera ne stored power amasannyalaze gagenda kikwaya allowance ya dakika nga 2-3 negadda nekivaako nekisoka kivaako like nti singa gaba gaswikinze off ekisigala kikola for some 20 minutes ate tekisobola kukisibirayo omuntu osegedde naye akati omu bagenda kisizaamu ebirwadde bannange bali bagazi nigo abantu nga babala bebena esayansi nga agenze waggulu abantu nga babala era mwabali babalamu bajja tukubira birwadde akabonero awo mateeka abadde tebagagala awo mateeka anti gwoteekayo bulungi balinyonyogedde nkugambye gavumenti zijayisa amateeka saluuni zonna zina okuba n'ekyuma ekyo kyo kituufu okitegedde nkitegeera kakati oba toyagala saluuni giggalewo kati kiri eri ggwe eithe okugenda okusala enviiri oba okusigala n'agaviiri go gwomanyi anti muna njagula ekirita ate ndi ati obulwadde nekimanyi nekita bagendaze gwa maduuka bayasajja jatuuka nga kita zijja kutuuka nga tezikyaliwo jatuuka nti tezikyaliwo bagenda kukola buli kika kya sayansi mwabaagala simanyi kubasala njala sutex bagabire otuuzamu butuuza kigere dakika 3 ovaamu kiri kiti eno wano wetulaga wakwenyweza anti katonda omuntu akiraba mu spiritual manya physical ne spiritual ebyo bakasookekayo omutwe wooti waliwo gyobeera connected naye nga tetulabagenda just tulaba just kano ka social media kano kebaleeta kano abaana kebasiibako ekyokubiri ani agenda osaba enviiri zaddeyo nazo ate nawe mbadde ngenda kugamba enviiri ezo zigenda genda wa abaguzi no reportinga mu bakulu balina okufunako naye kimanya abantu bagenda basaba enviiri z'emizimu kuba tomanyi kyebagenda kuleeta anti kiri ekyuma tomanyi kirimu kati bo basobola okuteekamu ezaabwe wano mu kusiba ne bamikisinga jjukira togala kujja na biviiri ojjanga bwoli ojjanga olina sente zo zagamba nti munange gwejangu na sente zo kiri ekyuma kiba kipakiddwa full loaded full packed bw'oteeka butesitwe na kujjayo kudda waka nti nsiba kagundi weekati gweteekamu bagenda obawa enviiri z'emizimu javayo nenenyooti naye nga baaba umba oyambadde banaterabaitayo kibasiga lipstick tewali kyebataleete niweerabira nti enkomero etuuse tekinologi egyakoma okweyongera mu maaso omanyira nti akabonero kalimu katuuse ego ennaku zino katuvuga speedi ngalaba olina okwebeereramu ng'enyiga ennaku bweri katuvuga ngalaba alekako ekizibu kyetulina abantu baganya okwemulesinga ebipya byakajjakatali gyebaddukira anti branding gyebaddukira buli omu ajja kwagala ayabasooka okumunaaza omutwe serefu yekubeka serefu nyanyi okumanya n'ensolo njayo enzibu ogigula n'ogyema kugipromotinga n'ogyogerera n'ogireetera bakansitoma yebeera awo etudde erinze bulinzi sitani talina budde budduka naawe
yaswama kuswame kalakase ali awo alinze kanyega layina obudde naawe agalekana naye tagalina atalina era taliba nago kati sitani olina okuba n'amagezi ag'obwakatonda amagezi ag'obuntu tosaana mwenkana nze olwalabye ekyo ekyuma ne ganzibwa olwagalabye olwakirabye nanyenyiza bunyonyo bwete ngamba awo bwe tutuuse kirina entrance emu oteeka omutwe mwenaawo enviiri tomanja ziraga zebakusala tomanja ziva genda kusala tomumanyi okuba nga kifule n'enjo kyekirimu tobanga ali atenabeera omwo naye bwe kimanyi ali ayinza okubeera amwana ngoze story siteekawo kakati ki muganda wange is underground ku mutwe ddi pane tugenda funa ba agent ate mukunambira bayitirivu billions abagenda omukola nga tebamanyi bayitirivu so ekintu kyonna ekijja mu katale gwemu mwana wa katonda sooka okitunule beyond the environment sooka okyekanye sukkawo ku bantu bano ababulijjo engeri gye bakiraba topapa kyandirabikanga ekirungi naye kiki ekikibaatinga ye kiki kyoteekeddwa okukola to avoid being a victim yes so byebyo science ne teknologia atabuse watuuse abalibazi ennyonyi ezibuka mwenye taxi zigenda tuwanga taxi zibuka bubuusi stage ngaawo jinja nega kampala wemujjula nebuka bubuusi ate wakanyi tebagenda kuba jamu mutwalo Kampala dakiika za 3 ng'otuuse dda mu kibuga alabako emotoka ezenvuga zokka kati yoyo gyetuyita science and teknologia naye amagezi ago gonna bagajjawa aliens ayagala nnyo onyumize ku kintu ekyo wano naye okyali up and down sinakukwata bulungi aliens njagala nnyo kuba bali baaba oluzungu batuli simanyi baba batukola ki bangula nnyo embizzi awo munaife abaana tuli bakulu abawano munaife mpola ate nga wekimanyi tiira aliens nemugana mwezi zitambula tagambako enaaka eyo omuganda alina obumpaki kidda naaka gyeziri ategesaningamba oba bwe bwangulangako ebe aye alina kukuba akaama ogenda kanjokya olaba wano didididi eya wano balinamu balinamu awo katonda katonda balinamu nako mubala nga balinamu nga 2 naye gyezituula eyo enkuga eyo enaaka eyo kati nno banguba teri gavumenti wansi w'enjuba eno etalina alien ekyo nkikubuulidde leero kyogamba zona zona zayingira dde teri gavumenti wano efuga wansi w'enjuba nga tetambula ku instruction za alien kyogamba kitegeeza ne gavumenti zineno ziri under aliens gavumenti ezensi zeŋŋamba aliens ezifuga kiŋŋamba gavumenti they are under aliens of course bakola dde endagaano banna dda byo gavumenti tulonda bulungi naye nga mukolo kale ogamba nti munnange naye nga so kati zirina ability okusalawo nti kati gundi yingira nkonaawo abantu bayinza okunjija ebigambo gyaleeta obuzibu akati balagayo chano maadi tuziri tebagawulira nti kibakola ebintu ebyo kandi buno okuyigene mugeze mu mabiici ogera ku milioni 8 nze kisinga okunyinza kiri kimu omulokole osobola okubayo n'omulaga ekintu ekirungi n'omuyimbiri ate ekyantama kubalokole bakuyimbirira kandi sitani tasaaba bakkiriza sitani tasaaba kukkiriza kukola kintu kirungi ojula kusula wuwe ng'omuyimbirira kutaka dingidi bagwira kutaka dingidi by the way muganda wange ali eyo
omanyi Oluganda nga nze nagamba eby'Oluzungu no yabitegeera twala Oluganda luno tuwulire enjiri gezaako ayebere tugana nazo nokwala ku video zaffe noteeka yes tetuna buzibu mukasooteka mu kachenjezi n'ogamba nti n'otutegeezako teekayo enjiri etambule tewali buzibu kwejangu twogere kubika background yaffe ayinza nateeka green screen ate kakati abo bwangu oziyiza enjiri awo okoze bubi ne bweteekayo tutambuze enjiri tetuna buzibu muganda wange jangu Channel Beauty ensasulwa erika abantu omutwalo mulamba kan imagine kati abo mu mutwalo ne bakuleetera abalala mutwalo sije emitwalo 2 kale gwe tukubire ku simu za fao sobola okubanga tetwogeze njala abali serious nakoya abajja okunyumya obulimi emboozi mulekerawo abemboozi temukuba abali serious abayina emboozi kale kiriza Kristo nga tonateeka mutwe gwo mu kyuma baida yinza omukolamu omumiro gamba Yesu kwebaza olunaku lwaleero kigambo kyo nkiwulidde kikwatagana ku nkomerero nyatwa Kristo obeere omulokozi wange kaseera konna mu linnya erya Yesu amina era amina ddala kale gira olowooza ku kyuma ekyo ate n'abagenda okutwala kyano nge batukubya katwetolemuko katono era kubanga ekitundu kyaffe ekyokusatu bwekiri mweraba webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.